Mu mawulire amalala agenjagala okubanga nkutuusaako gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV, ekibiina ekya NRM ekikulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni balinga be bagobye oba babagobye mu bitundu ebyekayunga. Wabaddeyo omukolo lunaku zabadde nga 6 lunaku lwa 5 omwezi guno gwennyini omwaka 2024. Ekibiina ekya NRM kyabadde kirina omukolo mu kitundu ekyo nga bagenda kutongoza phase ey'okubiri oba second phase eya ddaamu emanyiddwa nga Isimba Hydropower Project Community Development Action Plan CDAP. Wabula oluvannyuma lw'okuba nti tebaataddewo emmotoka zisomba abantu, oluvannyuma lw'okuba nti tebaataddewo ssente za kugabira bantu, kigambibwa oba kimanyiddwa nti baagobeddwa era omukolo bagwebereddeko bokka n'obutebe obukalu. Kibiina kya NRM kikulembera General Yoweri Kaguta Museveni mu bitundu ebyekayunga. Wajjukira obulungi ekayunga omanye ensasagge ebeera ekayunga mu kifo ewaali omukyale yawangula akalulu aka district amanyiddwa nga Honorable Nakwedde Harriet yawangula akalulu oluvannyuma lw'okufa kw'omusajja oli ogwojjukira obulungi nnyo gwe batta ne bamala ne batuga oba ne bateeka ku muguwa ng'eyeetuze. Kaakati mu kitundu ekyo ekyekayunga wabaddeyo omukolo nga bwe nkugambye ogw'ekibiina ekya NRM ng'era ne General Yoweri Kaguta Museveni bamusuubira okuba nga abeerayo era abaddeyo. Yabaddeyo ebigambo byabadde bingi ebyayogeddwa, wabula abantu baaguzize omukolo baagubaziridde era nga boolaba obanga bwenkulaze obutebe baabwetuuliddeko bo nga bo abakungu ab'ekibiina ekya National Resistance Movement byabadde kayunga era emikutu egy'amawulire gyabiwandiiseeko newankubadde ng'emikutu mingi gyatidde oba tejakkiriziddwa oba mbeera ki yonna ng'era oyinza okuba ng'okisuubira tebabyogedde nako tebaabitaddeyo. Kati ku Red Zone TV w'ogenda okuba ng'obifuna wuliriza. Waliwo omukutu ogumanyiddwa nga Nile Post official website nabo nga bagamba nti Kayunga residents shun government event. Abatuuze b'e Kayunga baazalaye omukolo ogwa General Yoweri Kaguta Museveni era ne bagumulekera ne baguddukako musajja wattu ye n'abamu ku bantu be bwe bataasobodde kuteekawo mmotoka zisomba. Abantu baabizize ne bagamba tetujja bituulayo, tetujja kubeerayo, mugwebeerereko mwekolere emikolo gyammwe. Ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala okuyisayisa mu details zino ate tubeere nga tutambula. Wano nga bagamba nti a government organized event on Friday December 6 meant to launch the second phase of the Isimba Hydropower Project's Community Development Action Plan CDAP faced an embarrassing setback as rows of empty chairs dominated the venue in Nabuganyi Parish, Busana Sub-County, Kayunga District. Omukolo gwabadde ku kyalo kimanyiddwa Nabuganyi Parish bagiyita Nabuganyi, Sub-County bagiyita Busana mu district ey'e Kayunga. Abakulu mu kibiina kya NRM nga bakulembeddwa mukama waabwe General Yoweri Kaguta Museveni nga bagenda okulonkinga ekyo kyenkunyonyodde kye bayita Isimba Hydropower Project's Community Development Action Plan ey'omulundi ogwokubiri oba kye tuyita phase 2. Ku kitundu ekyo abatuuze baaganye okugendayo. Bannayuganda bangi bazze nga boogera ku nsonga zino nti NRM oba General Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bantu be bwe baba bagenda okubeera bateekawo emmotoka ezisomba abantu ne bateekayo akasente ak'okugabira abo abanaaba bazze. Kigambibwa nti sayidi eno oba oliawo engeri gye wataabaddeyo mmere, engeri gye wataabaddeyo kasente ka transport, engeri gye wataabaddewo mmotoka zisomba bantu kubeera nga bajja mu kifo ekyo, kigambibwa nti kyandibanga kyekyavuddeko ensonga ey'okulaba nga tebafunye bantu. Era kino kiba kitegeeza nti ebiseera ebisinga bwe baba tebakoze ekyo tewali bantu bali wiringi kubeera nga beetaba ku mikolo egiba nga gya kibiina ekya NRM oba egya General Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bantu be. Okusinziira ku kiwandiiko kino nga bagamba nti despite being a crucial initiative aimed at enhancing rural electrification, the event was poorly attended, with the children forming the majority of the sparse audience, leaving doubts about the effectiveness of the organizers' mobilization efforts. Nti newankubadde omukolo gwabadde gwa mugaso nnyo kubanga gwabadde gukwatagana ku nsonga ya kuba saasaanyiza amasannyalaze, naye kigambibwa nti abantu bakoowu nnyo era tebaayagadde na kumanya oba mugenda tuwa amasannyalaze mutuwe oba temutuwa mubireke. Kaakati omukolo kigambibwa nti gwajjuddeko baana bato. Abaana abato be badde tebaayise na kuyita nti era be basinzeewo obungi era ne batandika okwerumaaluma bo nga bannannyini mukolo. Olwo abatuuze bakulu ababadde batagetingiddwa batandise okudduka ku mukolo bagubalekedde. Kigambibwa nti bano ba chairpersons aba LC1 abawererako ddala baayitiddwa nga basukka mu byalo 15 ne batandika okuwaza speech ezitaggwa era nga MC eyagezezaako okuzannya akabadi kano
nti ayite oba agaziye ku program ba chairpersons ba LC1 abava ku byalo ebisuka 15 bajje batandika okubanga boogera ebizibu byabwe n'embeera endala ezifaanana bwe zitiyo basobole okubuzaabuzaako ennamba y'abantu esobole okuweraawerako ebifaananyi bireme kkubwa nga biraga nti abantu tebaabadde ku mukolo nti oba baagudduseeko nti kiba kitya era kifaanana kitya kiyinza kulabika kitya ng'omukulu abantu bamuddukidde ku mukolo Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Kakati kino kyaleesewo nno omuntu omu eyaleese akanyamberege kigambibwa nti waliwo chairperson omu ye bwe yayimuse nga bamuwadde omuzindaalo ne bamutegeeza nti twagala tuwanvuye ku budde yogerako by'oyogedde era yogera nga bw'onaaba olabye n'abalala banaatandikiraawo. Kigambibwa nti ono bwe yakutte omuzindaalo ate yabalabisiza bulabisa yatandikiddewo okubanenya engeri gye batamanyi ku mobilizinga n'ensonga gye yasinze okusimbako essira nti ddala bwe tuba tetusombye bantu tetusobola kuba na bantu. Kakati no wano ekibiina ekya National Resistance Movement wano nno we kiba kituuse omukulu amanyiddwa nga Jeno Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo bw'aba alabise okubeera ng'agobeddwa mu bitundu ebyekayunga. Jjukira ebitundu ebyo baalinga bagamba nti baawangulayo era mu kalulu akaali akanakwedde ebyavaayo w'obijjukira bulungi nnyo. Okusinziira ku kiwandiiko wano nga tukyagenda mu maaso wano nga bagamba nti chairperson omu ng'ovuddeko chairperson eyayogedde n'abanenya kigambibwa nti n'abalala abazze boogera zagenza okuwera ssaawa 9 ez'akawungeezi nga nabyo baayise okujja okuwaza speech boogere ng'ekyamazima nabo baalabikanga abaabadde bamaze okudduka ku mukolo. Abamu abatidde okuswala kulaba nga badressinga obutebe obukalu, abalala nga babadde bayitiddwa basuubira okuba nti waliyo akigenda okugabibwa oba omutwalo gwa transport oba emmere enfumbe oba ebintu ebirala byonna omanyi oja NRM gitera okubeera nga gifaanana nti watera okubaayo emmere egabibwa, watera okubaayo ssente ezigabibwa eza transport refund n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Kakati mu bitundu ebyo abantu baazize era mu bufunze baagobye Jeno Yoweri Kaguta Museveni n'ekibiina kya NRM mu bitundu ebyekayunga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.